Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuziza kwenye mikono gyange kasubenti ate muli bulungi mujje baleko nno gye mutussaako engalo sayidize yo buli omu gyasinzira okubeera nga ate gyakikubira. Ompya mukwano kusaba subscribing mbeerako ku video eno giwulirize naddala ng'oli Kadama ng'oli mu nsi eya Saudi Arabia oba ng'oli oyina omuntu wo yenna ng'akolera mu nsi eya Saudi Arabia. Gimusheyalingireko awulire obubaka obugirimu kubikwatagana ku ndagano ya Uganda ne Saudi Arabia ekituufu kyeki leero mbikuleetedde. Omukadde munnange webale kubanga ate weekuumira ku mukutu kyokola ekyamaanyi nnyo mukwano gwange. Mbadde mbabuzeeko naye nga kati ndabika nga ngenda ate nkoma mu sisitimu mpola mpola mpoza amawulire gesaba waka gesanya okubanga ate munnaye gwe wenna eyannonda wali mu awards za part 1 stars awards ate munnange engule eyo twagiwangula eya nnyo upcoming best blog of the year 2022 ate munnange twagyewangulira mwebale kubeera nga ate munnonda. Olunaku olwaleero nabadde njogerako n'omukyalo omu owa Explorer Dubai Limited kampani eyo kansubire mugimanyi eri Uganda etambuza abaana mu nsi ez'enjawulo naddala okusingira ddala mu Saudi Arabia. Nemubuuza kyekituufu ekigenda mu maaso ku bigambo ebiyitiŋŋana nti Saudi Arabia spendinze bannayuganda ate okubanga bakomawo mu nsi yaabwe abamu bagamba baba baweze abalala babayimiriza kwegamba nga ekituufu ffenna tetukimanyi. Naye mukwano gwange mukuleetedde agenda kubanga ate akunnyonnyola okusinziira ntya we namubuuziza naki kyeyanzizeemu. Nsuubira vidiyo eno we naggerayo ojja kuba otegedde ekituufu kyeki. Tuula okkalire gisheyalingireko mukwano gwo gisheyalingireko omuntu yenna gw'omanyi ng'ali mu nsi eya Saudi Arabia. N'ekirala kye mbadde nsaba nkubuuzeemuko katono nsuubira osobola okukinnambululiramuko I'm so confused. Amawulire gano agayitingana eby'endagaano ye Saudi Arabia ne Uganda. Abamu bagamba Uganda bagibaninze, abamu bagiwummuza kwegamba tukyali awo mu kubeera nga tusoberwa tetunafuna information ntuufu. Naye gwe engeri gyekiri nti gwoli mu kintu mutambuza abaana kimanyi nti olina information entuufu osobola okubeera nga ompulirako ku ebyo bitonotono manye ekyekituufu ekigenda mu maaso. Kwabawo abaana baagala okutambula ate oluusi nga tomanyi kikituufu oba ddala kituufu baba baninze oba babayimirizaamu kumala kaseera akatali kagere. Saba onnyinyonnyolemuuko madaamu. Balamusizza bannyabo aba Explorer Dubai Limited. Mbeebaza emirimu gye mukola gye mutuusaako emikono gyammwe. Mbeebaza n'obugumiikiriza abali e Saudi n'abatannaba kutuuka. Amawulire agafulumye gendaba ku mikutu ge mupaasinga abamu ge munsharingidde mu inbox yange. Yes, matuufu. Ate njagala kubakakkanya you need to calm down because the actions ze mugenda okutwala will determine the way forward. Okay? First and foremost, nga buli contract bwebaako duration. Abasoma contract abakola training mubijjukira nti buli contract ebaako ne duration yaayo. So contract oba agreement yaffe n'abe Saudi, yes, egenda ku expiringa nga 27. But that contract should not affect anybody who is already in Saudi. Okay? Should not affect anybody who is already in Saudi. Mbegayiridde abali e Saudi. The only way it will affect you is if you want to step out of it, if you want to step out of Saudi and then you want to go back. But for the time being, it will not affect you in one way because you're still under the protection of that contract. Tewali byagamba nti contract eyo nti lwakuba eweddewo Omuwarabu ayinza okwagala okukola ekintu. No. Until your duration of your contract, bwebanga contract yo ya myaka 2, until your contract of 2 years is done, you're still protected.
nkiddamu saagala abantu babawuddiise nti tewali tteeka ligenda ku protectinga mbu biki no. As long as you were in Saudi Arabia before this MOU expired, you're still protected. Because tewayingirayo by accident, ate contract yo teyaliko provision nti she's going to be safe until our MOU expires. No. So that is one thing I want to assure you of. Era mukakkanye emitima mukole emirimu gyammwe n'okwagala kwe mbadde mukola n'obugumiikiriza obungi temupapa tebabawuddiisa. The only thing maybe kye nnyinza okuba encouraginga is abadde bateesa nga baplaninga nze kanzireyo biki. Now you know that options are limited. Be patient. Gumiikiriza kola. Okay? Gumiikiriza kola. Tewali watali challenges. Bu audios obadde buyitiŋŋana bugaba ennamba ezimu nti manya mukube zino manya biki sijja kubagamba nti muzikkiriza ennamba tesijja bagamba nti muzirejecting because we have no idea of those numbers. However, you know the numbers of your officers, you know the numbers of your officers. If you have any query, if you have any misunderstanding ne mukamaawo, please, you can always contact us. This is not the time to panic. This is the time to act mature. Bwe nate ntandika audio eno n'abagambye nti your actions will cause yejja okuteekawo ekiddako. If under this kavuyo mutandika okurayotinga ne mutandika okwekalakaasa ne mutandika okwediimadiima ne mugira, then mubeera nga abakakasa nti yes, Saudi temuddamu kusayininga ne Uganda. Naye bwe kiba nga kituufu egyo emirimu gye Saudi mugyagala ate mugiraba mu value ate mulaba nti gibongerako. Yes, goyinza okuba nga gwe ng'ogukooye naye ng'ola omanyi oyina gw'omanyi atandibadde bulungi singa taliyo ng'akola ki ng'akola. So bwe mba mukimanyi nti those jobs have value, then during this time try to be as professional and as calm can be. Let us allow our ministry to get back to the drawing table. It is an advantage for us. Abamu kumwe mwali mucomplaininga abannange gana amateeka agali mu contract tebagagoberera. Okay. Now this is the time okuddamu batuule balabe teeka ki lye twetaaga okugumiza, teeka ki lye twetaaga okukwatamu, term and condition ki abamu mwakomplaininganga emitwalo 9 temukyali kantu basayininga obusente butono buno obusente butono nnyo okusinziira ku bantu baffe ab'e Philippines bannaffe ab'e Philippines buno obusente butono nnyo okusinziira ku bannaffe ab'e Kenya. Yes, now this is the time that they're going to get back to the drawing board. Baddemu bagambe nti nedda omunnayuganda badde azze ng'akola kino na kino value eri bweti ne bweti kati mumwongeze ku ki ku musaala. Therefore, however it is going to scare you, it is an opportunity for us to see a change mu contracts zaffe. Now, this suspension over expiry of a MOU will affect abakyala abadde tebannaba kufuna contract. Naye abadde bafunye contract nga bafunye nadda clearances because kiba kitegeeza nti boss ow'e Saudi yasasudde dda ssente ze z'ayikoze eki yaziweereza. They will continue bakumalirize bakutambuze. Gwe nga process yo ebadde etambudde nga baklearinze oba oli ministry for approval bagenda kumaliriza. Why? Because boss tomanya ayinza okusuuwinga for damages esente ze z'abasasudde n'obudde bw'abakoze eki bw'abamaze. So tebabalimba nti mwabali e Uganda temugenda tambula. As long as you have already been cleared, you will be able to travel. So mbegayiridde, try to keep calm, okay? And most importantly, pray.
so that we pray that whatever comes in the new contract, the new under the new memorandums, favor us abakozi. Kuluno bitufavoringeko tufunemu abali bagamba munnange kati muno bwembera bwenti ate kati wano ate. This time we want to make sure that when this committee sits and they try to renew this agreement, that whatever will come out will favor us. And the only way we can ensure that is, one, tuleme kuwuddisa abantu, tuleme kuriotinga, tuleme na kubiteeka mu politics. Let us try to support our ministry. Let us come together as one. Abakifunamu n'abatakifunamu, tulina abalala abasanyufu ennyo abagamba nti kati tugenda funa agawala ge tutwalamu e Dubai ge tugenda okuwuddisa tugabbe tugakulukuse. You understand? But the ones that want this industry to move the right way, this is the right step and you should not be scared at all. So nyongera okubasaba to keep calm, especially abakozi ba Explora Dubai Limited. Bwemba muina any complaints, bwemba muina kyemutategedde, bwemba muina okwemulugunya kwonna mututuukirire. Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, computer n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 070 69 812. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.